nabanga nga nsomesa bannayuganda ku Commonwealth Charter eno ne mbagamba charter eno gye era y'amaanyi nnyo n'okusinga constitution ya Museveni nga bannayuganda abasinga tebagimanyi. For the first time Commonwealth Charter wevuddeyo okubaako kyeyogerawo. Commonwealth Charter emanyi Kizza Besigye, emanyi Obedi Lutale, emanyi ne Aaron Kizza. Munanga abalala tebamanyi. Abalala bali mu komera tebamanyi. Chairman Nyanzi, Commonwealth Charter eno endagundi eno bagiwandiise ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa Feb. Nga Chairman Nyanzi akwatiddwa naye tebamumanyi. Wadde other political prisoners tebabamanyi bo, bamanyika abo abasatu. Lobbyist firms olowooza tezizzeemu okukola e Bungereza wano. Ogenda kuyingira unification n'abo abasajja. Unification eno enaatukolera oba tugenda kudda mu maziga nga ffe bannayuganda. Bannayuganda kyabatwalira emyaka mingi nnyo okufuna Andrew Takome Kayiira nga bwe kitwalidde emyaka 4 okuddamu okufuna His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Golowooza bannayuganda abaddako kigenda kubatwalira emyaka emeka senga ddiru y'abana abasajja eyitamu. Kigenda batwalira emyaka emeka. So muvu zonna z'okola ne bana abasajja manyi obulumi bannayuganda bye bagenda okusigaza na bbanga bannayuganda kye kigenda okubatwalira okulaba nti tufuna Uganda eyo gye twetaaga. Abasajja bano bali bankwe. Erias Lukwago, Kizza Besigye, abo Mugisha Muntu bali bankwe. Wabula tubakubye tebakyalina wa kudduka. Beetaaga bargaining chip. Ne biva mu bargaining chip zaabo ozimanyi? Obimanyi. Bino Justin mbikujjukizaamu, mbijjukize ne bannayuganda abali beerawo. Nabagamba history yeddamu. Ne tulina okukyusaamu ku history ono tufune Uganda gye twetaaga. Okitegera president. Abantu abo tubakubye ne tubajja mu kamera. Tumenye chataazi zaabwe tuzimenye. Tuzimenye ekyo nawe okimanyi nti endagaano zaabwe zisinga tuzimenye. Naye there is a consequence. Remember dictatorship nayo yerwanako. Okwatibwa kw'abantu bwaffe mu season 1 twakitegera nti kwali orchestrated by Mathias Mpuuga, of which Mathias Mpuuga abadde alina ekintu kyatambuza kye bayita transition and reconciliation. Kyetwamwatulya point blank ne tumugamba asooka kutereeza byakola ku kitebe kyaffe. Olowooza ekintu ekyo Museveni yakivaako. Museveni anakkiriza tumuggyeko agende bugenzi bwatyo tukuba alina okusasulira byatukoze. Oza si reconciliation nga abasajja bonna badde ku side ye balokose ddi bakyuse ddi nga mwe bali mu Bahima Century Dynasty nga bamaze ebbanga ddene nga batuukiriza ebigendererwa bya Museveni. Naye nze kyantiisizza nnyo wendabye nga ne Bungereza naye ku bantu baffe tebamanyi. For the first time Commonwealth Charter gyevuddeyo okwogera ngeri ebali kwolinga kuva mu Commonwealth Charter bamanyi Besigye. TV media houses ze Uganda zonna zimanyi Besigye. Twafulumiza posta ng'eriko Besigye n'abalala ne bo bamanyi Besigye yokka. Njagala ogende ku pages zaabwe wadde wakoze meeting eyo okubasabira n'okusabira Besigye tebabimanyi. So president mbadde nkusaba osike step 2 mu maaso then we akubere step 2 emabega. Kizza Besigye, Erias Lukwago, fake opposition. Tubasaba mugambe mukama wammwe ate chairman Nyanzi ate abaana ba Nuupu. We need a fair deal. Kuluno twetaaga ebintu nga biri mu light. Mutandise okwatisa abaana ba Nuupu muyiseewo ekyammwe. Nze nabagamba wembanga nyimiridde ku mazima nyimirira bw'omu saagala muntu yenna defending. Nja kubyogera mbireke wano. Okitegeera mugambe mukama wammwe ate chairman Nyanzi. We need a fair deal. UK Parliament, stop hypocrisy. Bannayuganda bali mu UK mugamba Abangereza balikirawo hypocrisy yaabwe tugikooye. Otherwise bannayuganda tugenda kubeera musenga buddemu ngaddemu. Ekintu kino ekiri mukolebwa ekigenda maaso wakati wa National Unity Platform ne fake opposition the Bahima Century Dynasty. Guno mulundi gwa kusatu nga kituukawo. Wabula tulina munnanfuusa ogu omu ye Mungereza ye muvu gyali mu kutukola ey'okubiri. Nabagamba Museveni ono atufugira mu history. Ne mbagamba bannayuganda tulina history gwe tulina okukyusa iffe tufune Uganda gye twetaaga. Singa tetukikole tugenda kuddamu musenga vuddemu ngaddemu. Okitegeera President wange ebigambo bino bye ngenda okwogera kyemmanyi obimanyi. Kyemmanyi obimanyi. Abantu aba bakwesembereza
wamenye gundi zaabwe 2 wazimenye wakutudde chaini zaabwe 2 baina article eyokusatu yesalawo wakutudde article yaabwe egamba nti baina okusavinga interest z'aba masters baabwe ye Bungereza in this case ezaba Uganda bazitwale kye bakoze obulungi wazimenye. Namba 2 wa outshininze Besigye wamu outshininze iyo nayo wajimenye. Kitegera baina article number 25 egamba omuntu yenna ayingiriye enteekateeka zaabwe bayina okumutta. Nkiddamu bagamba omuntu yenna ayingiriye enteekateeka zaabwe bayina okumutta. Article yaabwe 25 under Bahima Century Dynasty mugisobola ogikeberako. Ekyo si kyekikulu. President njagala ojjukire abaana ba Andrew Takome Kayiira nga bagamba komanda waabwe ne bamugamba tetuwaayo mmundu. Tukusaba tetuwaayo mmundu kubanga Museveni tatwagalangako okuva mu nsika badde tatwagala tetuwaayo mmundu. Wabula olw'okwagala Uganda eyawamu n'okwegatta nga gwe wookyagala. Andrew Takome Kayiira yagamba abaana emmundu muziweeyo. Okitegeera? Yagamba abaana emmundu muziweeyo. Era ojjukira abaana bano mwaka gwa 1986 abaana bano babakwata ne babocheza mu bikonteyina ebya train. Okijjukira bulungi babocheza mu train. Era bamala okwocha abaana abo Andrew Takome Kayiira bali bamumaza amaanyi. Era ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa March omwaka gwa 1987 Andrew Takome Kayiira bamusasira amasasi nga operation eyo yakulibwa Paul Kagame owa Rwanda. Ekyo kijjukira bulungi. Sagala obyerabire ng'osemberera abasajja bano. Okitegeera ekintu ekyo? Era Museveni yatwala full control. Kubanga njagala ojjukire rebel groups zaali zisoba mu 10 ezaali mu nsiko eyo. Wabula nga bonna bakkiriza Andrew Takome Kayiira abakulembere basobola okununula Uganda eyo nga bo we baali baagala. Era nga ffe twagala Uganda empya. Twakukkiriza otukulembere. Wabula Museveni ono ng'akoze ddiru n'Abangereza bayita mu Andrew Takome Kayiira era baamutta. Wamenye article nkugambye 2 wazimenye bali mu activating 25. Wabula olina okuba omwegendereza. Sidda mu bigambo bye wadde binyooma naye nkujjukizaamu bujjukiza. Okitegeera? Era Andrew Takome Kayiira okuva ku Museveni azengatta bonna abadde mu ndagaano naye. Bonna abazimanyiika abasse. Essaawa eno are we safe? Number 2 njagala ojjukire ku Sir Edward Muteesa ow'okubiri. Olukwe luno lwapangibwa Abangereza ne Apollo Milton Obote. Kubanga mulina ebintu bye mufaanaganya biri bisatu kwaba abantu by'obafaananya. 1 oli Munnayuganda ayagala Uganda eyawamu. Number 2 oyagala okugatta Uganda eyo ffenna twegatte. Number 3 oli Mukatuliki. Abangereza tebaagala nko Mukatuliki kufuga Uganda eyo tebakyagalangako nga bo. Okitegeera ekintu ekyo? Era bapangira Sir Edward Muteesa ow'okubiri kuba uniting factor yali agina we yagatta Busoga ku Buganda. Then other regions zonna zaali zikkiriza okwegatta wansi waki. Wabula Abangereza nga tebakyagala. Era bayitira Apollo Milton Obote ne bakuba olubiri olwo. Nejjukira ne history wa Apollo Milton Obote naye teyali nnyo mu revolution ya Uganda. Wabula yalina ebigere bya mirundi ebiri. Ng'ekigere ekimu akitadde Kenya, ekigere ekirala akitadde Uganda. Revolution zonna zirimu. Gye kyangu okutuuka gyagenda nakyo. Kitegeeza nti Bungereza ne yagala nnyo abagobi ba ddiiru okusinga bannansi. Okitegeera ekintu ekyo? Era baamukozesa okukola endagaano zaabwe ne zituukirira ne bamutta. Mukutta Sir Edward Muteesa ow'okubiri yattibwa Bungereza nakati report abasajja bano tebaagiriliizinga. Obutwa bwatuuka butya eBungereza tebabwogera. Andrew Takome Kayiira Scotland Yard yabisirikira. Maybe eri bituwa nga bamaze okuva mu Museveni. Basi ekyo yabigabadda kuba kakatulaba tebakwatagana bulungi. Okitegeera? Point enkulu. Mmaze ebbanga ng'asomesa bannayuganda ku Commonwealth Charter eno ne mbagamba Charter eno gye era y'amaanyi nnyo n'okusinga constitution ya Museveni. Nga bannayuganda abasinga tebagimanyi. For the first time Commonwealth Charter wevuddeyo okubaako kyeyogerawo. Commonwealth Charter emanyikiza Besigye, emanyi Obedi Lutale, emanyi ne Eronikiza. Munnanga abalala tebamanyi.
abalala bali mu kkomera tebamanyi. Chairman Nyanzi Commonwealth Charter endagundi eno bagiwandiise ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa Feb nga Chairman Nyanzi akwatiddwa naye tebamumanyi wadde other political prisoners tebabamanyi bo bamanyika abo abasatu. Lobbyist firms olowooza tezizzeemu okukola e Bungereza wano. Ogenda kuyingira unification n'abo abasajja. Unification eno enaatukolera oba tugenda kudda mu maziga nga ffe bannayuganda. Bannayuganda kyabatwalira emyaka mingi nnyo okufuna Andrew Takome Kayiira nga bwe kitwalidde emyaka 4 okuddamu okufuna His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Golowooza bannayuganda abaddako kigenda kubatwalira emyaka emeka senga bbiru y'abaana abasajja eyitamu. Kigenda batwalira emyaka emeka. So muvu zonna z'okola ne bana abasajja manyi obulumi bannayuganda bye bagenda okusigaza na bbanga bannayuganda kye kigenda okubatwalira okulaba nti tufuna Uganda eyo gye twetaaga. Abasajja bano bali bankwe. Elias Lukwago, Kizza Besigye, abo Mugisha Muntu bali bankwe. Wabula tubakubye tebakyalina wa kudduka. Beetaaga bargaining chip. Naye biva mu bargaining chip zaabwe ozimanyi? Obimanyi. Bino Justin mbikujjukizaamu mbijjukize ne bannayuganda abali beerawo. Nabagamba history yeddamu. Naye tulina okukyusaamu ku history ono tufune Uganda gye twetaaga. Okitegera President. Abantu abo tubakubye ne tubajja mu kamera. Tumenye chataazi zaabwe tuzimenye. Tuzimenye ekyo nawe okimanyi nti endagaano zaabwe zisinga tuzimenye. Naye there is a consequence. Remember dictatorship nayo yerwanako. Okwatibwa kw'abantu bwaffe mu season 1 twakitegera nti kwali orchestrated by Mathias Mpuuga, of which Mathias Mpuuga abadde alina ekintu kyatambuza kye bayita transition and reconciliation. Kyetwamu atulya point blank ne tumugamba asooka kutereza byakola ku kitebe kyaffe. Olowooza ekintu ekyo Museveni yakivaako. Museveni anakkiriza tumuggyeko agende bugenzi bwatyo tukuba alina okusasulira byatukoze. Oza si reconciliation nga abasajja bonna badde ku side ye balokose ddi bakyuse ddi nga mwe bali mu Bahima Century Dynasty nga baze ebbanga ddene nga batuukiriza ebigendererwa bya Museveni. Naye nze kyantiisizza nnyo wendabye nga ne Bungereza naye ku bantu baffe tebamanyi. For the first time Commonwealth Charter gyevuddeyo okwogera ngeri ebali kwolinga kuva mu Commonwealth Charter bamanyi Besigye. TV media houses ze Uganda zonna zimanyi Besigye. Twafulumiza posta ng'eriko Besigye n'abalala nebo bamanyi Besigye yokka. Njagala ogende ku pages zaabwe wadde wakoze meeting eyo okubasabira n'okusabira Besigye tebabimanyi. So President mbadde nkusaba osike step 2 maaso then we are step 2 emabega tulabe nga twenunula tufune Uganda eyo yennyini gye tulwana. Obula si Uganda egenda okulibwamu enkwe nga bwe bakola ku Sir Edward Muteso II ne ku Andrew Takome Kayiira. Respect. I rest my case for God and my country, Uganda. Kizza Besigye, Elias Lukwago, fake opposition. Tubasaba mugambe mukama wammwe ate Chairman Nyanzi ate abaana ba Nuupu. We need a fair deal. Kuluno twetaaga ebintu nga biri mu light. Mutandise okwatisa abaana ba Nuupu muyiseewo ekyammwe. Nze nabagamba wembanga nyimiridde ku mazima nyimirira bwomu saagala muntu yenna andifendinga nja kubyogera mbireke wano. Okitegeera mugambe mukama wammwe ate Chairman Nyanzi we need a fair deal. UK Parliament stop hypocrisy. Bannayuganda abali mu UK mugambe Abangereza balikirawo hypocrisy yaabwe tugikooye. Otherwise bannayuganda tugenda kubeera musenga buddemu ngaddemu. Ekintu kino ekiri mukolebwa ekigenda maaso wakati wa National Unity Platform ne fake opposition the Bahima Century Dynasty. Guno mulundi gwa kusatu nga kituukawo. Wabula tulina munnanfuusa ogu omu ye Mungereza ye muvu gyali mu kutukola ey'okubiri. Nabagamba Museveni ono atufugira mu history. Naye mbagamba bannayuganda tulina history gwe tulina okukyusa. Iffe tufune Uganda gye twetaaga. Singa tetukikole tugenda kuddamu musenga vuddemu ngaddemu. Okitegeera? President wange ebigambo bino bye ngenda okwogera kyemmanyi obimanyi. Kyemmanyi obimanyi. Abantu aba bakwesembereza. Wamenye gundi zaabwe 2 wazimenye. Wakutudde chaini zaabwe 2.
Baina article eyokusatu yesalawo. Wakutudde article yaabwe egamba nti balina okusavinga interests z'aba masters baabwe ye Bungereza in this case ez'aba Uganda bazitwale kye bakoze obulungi wazimenye. Namba 2 wa outshininze Besigye wamu outshininze iyo nayo wajimenye. Okitegera balina article number 25 egamba omuntu yenna ayingiriye enteekateeka zaabwe balina okumutta. Nkiddamu bagamba omuntu yenna ayingiriye enteekateeka zaabwe balina okumutta. Article yaabwe 25 under Bahima Century Dynasty mugisobola ogikeberako. Ekyo si kyekikulu. President njagala ojjukire abaana ba Andrew Takome Kayiira nga bagamba komanda waabwe ne bamugamba tetuwaayo mmundu. Tukusaba tetuwaayo mmundu kubanga Museveni tatwagalangako okuva mu nsika badde tatwagala tetuwaayo mmundu. Wabula olw'okwagala Uganda eyawamu n'okwegatta nga gwe wookyagala. Andrew Takome Kayiira yagamba abaana emmundu muziweeyo. Okitegeera? Yagamba abaana emmundu muziweeyo. Era ojjukira abaana bano mwaka gwa 1986 abaana bano babakwata ne babokyeza mu bikonteyina ebya train. Okijjukira bulungi babokyeza mu train. Era bwe bamala okwokya abaana abo Andrew Takome Kayiira baali bamumaze amaanyi. Era ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa March omwaka gwa 1987 Andrew Takome Kayiira bamusasira amasasi nga operation eyo yakulibwa Paul Kagame owa Rwanda. Ekyo kijjukira bulungi. Sagala obyerabire ng'osemberera abasajja bano. Okitegeera ekintu ekyo? Era Museveni yatwala full control. Kubanga njagala ojjukire rebel groups zaali zisoba mu 10 ezaali mu nsiko eyo. Wabula nga bonna bakkiriza Andrew Takome Kayiira abakulembere basobola okununula Uganda eyo nga bo we baali baagala. Era nga ffe twagala Uganda empya. Twakukkiriza otukulembere. Wabula Museveni ono ng'akoze ddiru n'Abangereza bayita mu Andrew Takome Kayiira era baamutta. Wamenye article nkugambye 2 wazimenye bali mu activating 25. Wabula olina okuba omwegendereza. Sidda mu bigambo biwadde binyooma naye nkujjukizaamu bujjukiza. Okitegeera? Era Andrew Takome Kayiira okuva ku Museveni azengatta bonna abadde mu ndagaano naye. Bonna abazimanyiika abasse. Essaawa eno are we safe? Number 2. Njagala ojjukire ku Sir Edward Muteesa ow'okubiri. Olukwe luno lwapangibwa Abangereza ne Apollo Milton Obote. Kubanga mulina ebintu bye mufaanaganya biri bisatu kwaba abantu by'obafaananya. 1. Oli Munnayuganda ayagala Uganda eyawamu. Number 2. Oyagala okugatta Uganda eyo ffenna twegatte. Number 3. Oli Mukatuliki. Abangereza tebaagala nko Mukatuliki kufuga Uganda eyo tebakyagalangako nga bo. Okitegeera ekintu ekyo? Era bapangira Sir Edward Muteesa ow'okubiri kuba uniting factor yali agina we yagatta Busoga ku Buganda. Then other regions zonna zaali zikkiriza okwegatta wansi waki. Wabula Abangereza nga tebakyagala. Era bayitira Apollo Milton Obote ne bakuba olubiri olwo. Nejjukira ne history wa Apollo Milton Obote naye teyali nnyo mu revolution ya Uganda. Wabula yalina ebigere bya mirundi ebiri. Ng'ekigere ekimu akitadde Kenya, ekigere ekirala akitadde Uganda. Revolution zonna zirimu. Gye kyangu okutuuka gyagenda nakyo. Kitegeeza nti Bungereza ne yagala nnyo abagobi ba ddiiru okusinga bannansi. Okitegeera ekintu ekyo? Era baamukozesa okukola endagaano zaabwe ne zituukirira ne bamutta. Mukutta Sir Edward Muteesa ow'okubiri yattibwa Bungereza nakati report abasajja bano tebaagiriliizinga. Obutwa bwatuuka butya e Bungereza tebabwogera. Andrew Takome Kayiira Scotland Yard yabisirikira. Maybe eri bituwa nga bamaze okuva mu Museveni. Basi ekyo yabigabadda kuba kakatulaba tebakwatagana bulungi. Okitegeera? Point enkulu. Mmaze ebbanga nga nsomesa bannayuganda ku Commonwealth Charter eno ne mbagamba charter eno gyeri era y'amaanyi nnyo n'okusinga constitution ya Museveni. Nga bannayuganda abasinga tebagimanyi. For the first time Commonwealth Charter wevuddeyo okubaako kyeyogerawo. Commonwealth Charter emanyikiza Besigye, emanyi Obedi Lutale, emanyi ne Eronikiza. Munnanga abalala tebamanyi. Abalala bali mu kkomera tebamanyi. Chairman Nyanzi
Commonwealth Charter endagundi eno bagiwandiise ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa February nga Chairman Nyanza akwatiddwa naye tebamumanyi